Nachi People's Front for Freedom bavuddeyo ku mbeera ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne balaganga bw'atanaba kutereera n'okutuusa kati okuva lwe yazirikira mu kkooti enkulu ssabbiiti ewedde ng'agezaako okuwakanya engeri omusango ogw'okulya mu nsooluko ogumuvunaanibwa wamu ne munne Hajji Obed Lutale gye gutambuzibwamu. Ekiseera kino tali bulungi era amawulire ge tufuna tannadda ngulu. From the information we have, there has not been any significant improvement in the health of our leader. Bano nga bakulembeddwamu Ssaabawolereza w'ekibiina kino Tugume Moses bategeezezza nti bagenda kuwandiikira essiga eddamuzi nga basaba Besigye akkirizibwe okugenda ebweru afune obujjanjabi obusinga ku obwo bw'afunira kuno. People's Front for Freedom ekiri ku mmeeza ku budde buno twagala kuddayo mu kkooti tusabe kkooti twagala kugenda kwegayirira balooya bateekeyo okusaba mu kkooti nga tusaba ekitongole ekiramuzi kifulumye order etuwa olukusa okutwala Dr. Besigye e Bulaaya okujjanjabwa. Ono ng'ali wamu ne Nicholas Kamara ng'ono musawo bagamba nti embeera ya Besigye ekyagaanye okukyuka bukyanga bamutwala mu ddwaliro e Mulago. There has not been any significant improvement in the health of our leader, retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Ambassador Waswabirirwa nga ye ssentebe w'ekibiina kya PFF alaze obweraliikirivu olw'embeera ya Besigye era nga si mumativu n'ekyayisa obugayaavu obwaliwo ng'omuntu waabwe azirikidde mu kkooti so nga n'ekyokuba nti bwe yaggyibwa mu kkooti yasooka kutwalibwa mu kifo ekitaasooka kutegeerekeka agamba nti nakyo kibeeraliikirizza. Twebuuza okuviira ddala ku ssaawa 6 ez'emisana okutuukira ddala ku ssaawa ezekiro ssaawa 2 Dr. yali alidda wa nga baani abamukolako ng'ate kiki kibaamukolako. Bano mu ngeri y'emu boogedde ku nsonga Besigye gye yeemulugunyaako ey'okukkirizibwa yeerondere bannamateeka bayagala okumuwolereza. Ssemateeka w'eggwanga Article 28 ennyingo y'okusatu akanyiriri dda kagamba buli muntu yenna ajja mu kkooti oli wa ddembe okupangisa abalooya be weeyagalidde bajje bakuwolereze. Naye bw'osoma etteeka erirondera abalooya erirondera abasiba abaavu balooya Poor Persons Act ligamba nti omuntu kkooti gw'oyinza okuyambako okufunira looya ayina kubanga oyo mwavu lunkupe ateesobola. Naye bw'oba olaba Dr. Kizza Besigye Hajji Obed Lutale omwana wa Obed Kamulegeya kweri abo baavu lunkupe. Maido John yakusakidde gwire ino ku Rack TV Amalindiro.